Jenny ambadde njagala kuteerako sente za lusooka. Simanyi oba nteeke ku nnamba ki? Zisigaze. Siri bubi mu sente zisigaze. Naawe Junior oli mukwano gwange. Yasamira muri Sirani nga gwe sente wazijjeewa. Mbeera okumanyira abantu gompe sente olina sente mmeka ggwe. Endowooza z'amasowaani go. Bulijjo gwandiisa kamanyira akabajjudde. Gwe sibawulooza ndi munaku ggwe. Gwe yakuteeka mbuli obuvubuka bwe mumanyira. Gompe sente ggwe. Oli Governor Bank of Uganda. Na sente mmeka. Lwaki toziwa beewammwe? Kisineka ebinyi. Adde njakuwa sente. Gompe sente ggwe. Gwe yakumanyira opita buli obuvubuka bwammwe bwa TikTok. Mwe muweereze millions ziba mitwalo 2. Gwe, I'm a very rich person by the way. Na sente. Tangamu kumanyira. Yakuweereza sente. Endowooza we nnyoko. Nnyoko yalidde. Mumanyira abantu kuyina sente kiggwe. Mubagagga okwata kyakumeka ggwa awanzi. G'amaazi nze abaakuwa. Manyi muri meetings abantu tufike mbuli ali wanaasabiriza. My brother, my sister siri mu level ezo. Ngomanyi sente ze naaka withdrawing olwaleero. Nze sasulwa government. Government yensasula. I'm paid by the state. Ndya ku pensioni. Taata wange yalwana mu lutalo. Kisiri obuvubuka bwammwe obwa TikTok bwe mugenda mu emitwalo 5 tumbaavu. Tokiddangamu gwe muwala gwe idiot. Tokiddamu. Sidamu n'okuwulira gwe nteekamu ezo level. Yayala kunzikakanya gwe. Ompe sente motoka gwe wajingulira. Nyumba yange gwe wagizimba gwe. Gwafunira omulimu gwenkola. Kati sente bwe zibulanze gozibe nazo gwe. Muniyanga bino ebigagga mbwe ebisama